Makikwasa ennaku nti nawaayo obudde bwange nakola nabikola byonna bye bansaba okukola. Tosobola ku presentinga, for example, tosobola ku presentinga 30 billion project nga tomanagingangako oba nga tomanagingangako million 5. That is wrong. Sorry man, obulamu bwonna bwafa kati obeerawa? Nasigaza bulamu. Nasembayo okumulabako ku social media. I think we yali mu kibira ng'agamba nti alina embwaze, eno yegundi nti yali simanyi kuyiika mmeka Nga saakalaba. Awo story eyo. Gye yali mu kibira ng'agamba alina eka? Nga alina mbundi ku eka zange eno ez'ettaka. Manyi Ashbago yalabika ayagala nnyo ebintu by'obulimi naye simanyi lwaki bimulemeredde okugyamu omulamwa. Otegedde. Alaka walaba mivule. Alina we yali nga walaba mivule oba ku farm. Besides that, well, Ashbago we yali ng'alima n'emboga nga olaba kati awo. Yalina omusiri gw'ennyaanya ewaka. Omusiri gw'ennyaanya. Yonna. Oguyise musiri sebo. Bwe yagamba alina omusiri gw'ennyaanya era ndi wano nkola farming yange nga waayo omusajja oke. Yakitereeza. Nga ino nnyaanya ze nga 8. Zaali 8. Nalaba ng'omusiri. Zaali waka awo. Okay. Naye ndaba nti waayo musajja muyiiya osanga ekintu kigenda gaziwa. Naye munnange agenda okulaba nga sikyamulaba musajja waffe Ashbago. Nawe bamuwa n'ente awo. Bamuwa ente. Nawulira namulaba era nga naye azeebaza. N'agamba agenda kunywa kututa. Atakabira kikati. Owange. Ente takyaziwa muddo wati. Omanyi olaba buli kintu kijja ne consequences. Oba buli kintu kibaamu ebikirimu. Nonna ekintu ky'okusala okudda awantu nga si kyangu. Gweokirabanga just ekikolwa. Gwakikalubya. Okuva eno n'odda eno. Si kyangu nno. Ekintu ky'okusala okuva awantu n'odda awantu. Tinvudde mu bano nzize mu bano. Watu oli musajja. Yina kuba musajja bro. Kati mwanyi kati kyemmanyisa eno Ashbago kyawulira bambi gwe muliro. Awulira omuto so akirya naye awulira omuliro. Muliro ki? Nenze mmanyi ensonga lwaki awulira omuliro Ashbago. Ekisooka Ashbago yasala n'ava mu red n'adda mu yellow. Yes. Buli muntu akimanyi. Bw'amala okusala Ashbago talina mulimu gwakola. Kati yalabanga afunye omulimu. That is the mistake he made. Mistake yalida? Yalabanga afunye omulimu. Okuva mu red? Okuva mu red n'adda mu yellow. Yalabanga afunye omulimu mu yellow. Ashbago talina mulimu. Kati aba agenda kukaba paka. Aba agenda kukaba paka. Ng'akaabira ki? Embeera ebeera emunyigiriza. Ebyamutwala okukola byaggwayo. Embeera emunyigiriza. Anti we yagambye mbu yalina simanyi gundi project ye ne bagitwala. Byempulira ayogera. Bw'agamba. Of course oyinza oleeta project ne balaba nga tosobola giggusa. N'ekirala kimu ku bisombwa Ashbago n'amagezi amangi gamutawaanya. Ano obwongo obungi. Ashbago. Amagezi amangi gatta. Amagezi gatta. Amagezi amangi. Gatta. Gasobola okuba amangi nga gali ku side yeno oba amangi nga gali ku side yeno. Mangi agatya. Bonna ogatadde osobola okuba n'amagezi naye amagezi tuba n'amangi nnyo kibi. Because too much NRM oba you know na gy'abaali. Too much of anything is always bad. Kalabika aleeta amagezi mangi eri ate ne yeeyisa. Aba amenya mateeka. Kalabika amagezi amangi ge yaleeta nga asobola n'okuwamba nga nedda ssebo. NRM tebagiwamba. Yatwala amagezi mangi. Magezi mangi Ashbago kyova olaba abeerawo ng'ayiiya ebintu bingi which is wrong. So njagala ne waba alaba akimanye nti yakolamu ensonga. Kendeeza ku magezi.
waliwo wotalina kubeerera mugezi nnyo alabika yaleeta amagezi awakyamu naye bo baagala ki yaleeta amagezi amangi awakyamu tebaagala ba bwongo ate oyinza okuleeta obwongo naye kapasite ye eri ki kapasite ye eri ki what is your capacity oyinza oleeta amagezi amangi naga magezi gano ola atalina ssente naye bw'omukwasa essente anaatubulira atunda n'ekibiina ayinza okibagaininga somewhere nti bali muvaamu mmeka ne bagamba nedda kuba me have ever been with him in some meetings ani Ashbag omanyi in those meetings buli omu a submeeting naye mulaba bintu bya submeeting honestly nga byamaanyi tosobola kupresentinga for example tosobola kupresentinga 30 billion project nga tomanagingangako oba nga tomanagingangako miliyoni 5. That is wrong. Tosobola kupresentinga 30 billion project abantu mumanye level zammwe bro weekubemu torch weepime. You can't present a 30 billion project when you've even never managed 500 million. Ashbag kyakola okitegeera definitely niwo nobo gipresentinze bulungi bajja kugiwa abasobola managinga sente ezo. I'm telling you okitegeera kituufu oyina okujja ku step so presenting ekibanalaba bw'oba oyagala kuki oninga bw'obanga oyagala bali bakikole era bagambe nti njabamwe mukikole kino nze nkikoze eki nkireese. It is an idea, you implement it. Big oli mutuufu okategedde nkategedde bulungi kati gwe balaba no tekisoboka tosobola gimanaginga bebali nnyo obanga open nti banaye nkirese mukikole ki mumpeko ke mumpa bye kunyuleko ke nkunyula ate gwe yagala era obeere nga gwakituddemu tosobola. Project yali nene kikusukkako nze mbaddewo mulabye era nze twalengamba kuba nze nsobola nze kaleka nkubuulireko. Let me tell you something. Nze wonna we president nze ekintu ebbanga limaze nga nkola presentation somewhere nvaawo n'obuwanguzi. Why? Si president nga nko kintu ne bakitaninga down era nvaawo lunaona olukiiko lugenda kugendera ku ekyo. Okikola ote? Mpimamu. Manyi mulimu ekintu ky'oyogera ne bagamba olimba. Okategedde? Ne bagamba olimba. Kasi capacity yo. Okitegedde? Naye nze nkupresenting ebbanga lyonna kuba nze you know I've been to NRM before. Okitegeera. Nti abantu bonna ntuddeko nabo okuvira ddala ku top. Otegedde? Nali njogeddeko naki? Nabo mu maaso gaabwe. Naye buli nali njogeddeko kya implementing wanga bakkiriziganyanga nakyo. Because akutunulira akyogera n'amanya nti kyayogera ono akitegeera bulungi. Era okisobola okimira. Era asobola okukikwasaganya. Singa oba omwadde omukisa kikwasaganya. Okategedde? So that is abamutebeerabira. Kati Ashbag yadduka ne yeeyisa. Yadduka n'akola ki? N'ayitawo. Yadduka ne yeeyisa. Tukola bati ne yeeyisa. Eyo project nene gy'ayogerako. Ghetto structure. Ghetto zonna ez'omu Kampala. In fact, gwanga lyonna. Of course, you mu billion and billions of money. Exactly. You can't implement it. It's a very big project. You can't implement it. Akitegeera. Takifaanana nakifaanana. Ne oba kiinako era gwe nawo okikumya waakiri wandibaganize mu nkwasa yeeka mwoca. Ndabanga ennene nayo. Okategedde? Oba kale nze mbeere nga nze mobilizer waayo. Mbeere mobilizer. Mobilizer waaki? Naye baba nga toswa kitegeerera. Ng'obwongo obulina obukireetaawo. Just golaba nti kigambo ghetto. Naye bali bana Uganda boss. Bantu. Just wa kigambo ghetto olwokuba nti no badde mu ghetto okudde mu ghetto. It's not just a word ghetto. Gwe kiringizo kibikkule bwoti. Olabe ekibirimu. Those are people who live in the ghettos. Abali anirule, abali. Thank you so much.
Yeah. Okitegeera. Omanyi sometimes we need to be honest to our people, to our friends. Nti ebintu ebimu n'omuganda bizito gibizo ntono. Ate nekire twasobola kukwesiga like that kwekatoka you've just joined wakaveeri ozze mu NRM bakwesige ne project y'eggwanga lyonna. How sure are they until you still work for where you came from? Wali ogikozeeko wa Okitegedde? No, gwe omuntu yazze omwesige mu nnaku lumu bbiri omukwasa eggwanga mbu kakati gwegenda mu zigeto. Kisoboka. Okitegeera? Tekisoboka. Ne wobirago ga opimamu n'ogawa wange. Ngenda ngowe ssente we capacity yonna eyo Billions and billions. geto zonna ozifune database. Ofune data w'abannageto ow'eggwanga lyonna. Ow'eggwanga lyonna okategedde. Jjukira oyinza obona bwe tebanakwesiga bulungi wadde wajja kuba eri gy'omaze ebbanga eddene. Yes. Okitegeera. Ye azaalibwa mu ghetto. Bw'agamba lwakubeera gwe byagaana byonna yaddayo bigaye Masaka. ekintu ky'oleese tusobola okukigazia ne tukitunuulira kintu kinene n'abantu abali eyo bw'oba nga opresentinga ebintu mu bantu kituyambako. Exactly. Yeah, true. Project ya ghetto is a big project. Mpozi nga bwali bakwasa ne Kampala yekka noga nti ngenda kukwasagajja ghetto z'omu Kampala my dear. Muganda wange it's a big project ku muntu kati nga Ashbaga Kato eggwanga lyonna. Yali tagisobola. Okitegedde singa ogamba nti kale oba kati nga nze ate nze nankisobola olw'ensonga nti nze nakola dda n'entuuka yonna eyo mu ghetto zonna nti nina capacity ya national level nti olwemba ntuuse bwe nti balina kye bamanyiiko banneesiga mangu. Okategedde balina kye bamanyiiko buli wentuuka bwe nti okwetoola eggwanga ki lyonna. Okitegedde naye kati gwe Ashbaga Kato azze wakasala okuva eno. Okitegedde bakubuuza nti abadde akola ki? Abadde bloga waabwe. You understand? So okategedde nze n'omulimu gwenkola guli ku national level esse kyangu kyakuneesiga nti asobola okukikola muyimbi atambudde afulumya amawanga akola ki? Okitegedde eva abeera mu kumanaginga ssente. Yes, kuba nina omulimu guyingiza ssente nti nyimba okitegedde wano. So okitegedde my source of income is very clear and open to everyone. Bamanyisire wenzijja. Exactly, trackable. So si mu bubi naye omuntu omulala nti azitowereddwa omutima Ashbaga naye alina kyatanaba kutegeera kyatakkiriza. So kinjagala naye akole ki? Ategeere. So wano ndi mu kumuyamba okumubuulira. Fact ezaamu kuba yali mupya n'atwala ekintu nga kinene kiringa vitizi n'ogiteeka engineer Sinotrack egisitule eso gijjawo tesobola kugijjawo era bagamba ati amuleete emmotoka endala egiyambe zino zigundi zimanyi zino zimazipule utegedde. So that's what it is about Ashbaga. NRM yagitegeera bulungi yali agenzeemu kuba kati gwe system obimanyi bulungi ebintu nga ebitambula. Of course yamanyi ne byayogera nabo. And by the way nze mbadde ndowooza kuba I've been hearing him ng'agamba nti agala kumitinga omukulu bannange agala kumulaba. Nze ndowooza he should go back to the people be yayitamu last time omukola ki okumutwalayo mpozi nga yagaggala oba tebakyakolagana naye ndowooza omuntu eyamutwala luli and that is Honorable Balamu si yamutwala Balamu yamutwala wa top ndowooza nti akyalina capacity eyo emukola ki emutwala naye bw'aba afunye omukisa biri byagaa nti project abiveeko asabe capital bamuwa omulimu akole ki akole project eyo agyesonyiwe ebyo abiveeko nze nkubuulira kyamusukkako ekyo takisobola abiveeko binene
bizibu na nnyo biza n'okukubya bikubya nze nkubuulira mulimu kyoyiteekako kiza n'okukubya okitegeera ndowooza ekyakite kiringa bonojja nowagamba nti nze ngenda kukola enguudo zonna mu Uganda otegedde kyekimu tingenda kukola enguudo zonna mu Uganda nga we wakola olwawa nga tonnakolako na luva wali ku kkuba okutuuka wuwo oyagala bakuba bwa nga tokolanko na community work manyi mbu tugogole emyala tugole nogaa nti bannaye zonna ze mu Uganda nzisobola nga togendanga nayo tomanyi na Uganda totambulanga na ku Uganda yonna so muganda wange just ekintu kyali kinene gwe walaba kigambo kyokka just getto ennyukuta ezo n'ozisoma n'okitwalira awo very big project and ate n'abakifunamu nabo anti ndowooza engeri gye yalabeeranga nnyo ne ghetto president yalowooza naawe abiyize n'abatwalira ekintu you know what we call a structure anyway n'ekigambo structure you know what we call a structure structure kitegeeza nti ngeba nagamba nti no structures za NUP structures za NRM it is national wide ekigambo structure kitono wano ku pepa naye kino kitegeeza nti gwe okufuna abantu b'epayida teweetaaga genda payida kyebayita structure oba oyina waneena ani akulembera ab'epayida bwe kiri olina structures zonna ezo ku buli mitendera otegedde ku district level ku municipality level okategedde ne ku village level that is a structure nga olaba kati ffe wano oba nga onoga nti nno Uganda Musicians Association eyagala okusisinkana abayimbi baayo ab'embaale oba ekkoboko oba wa okategedde kenzo teweetaaga kulumbayo teweetaaga otegedde umma terina kugendayo okitegedde federation sikugendayo mbaagala ku lunaku weruti webale nnyo mbasangawo boyina gwogamba wanawogu naye nagamba oli n'oli n'atuuse ku kyalo nebikolerawo definitely gwogamba n'atuula ku lukiiko lwo wano olusooka ku boodi tegeeza structure teyakitegeera yaga data structures nebakwasaganya abaana ba ghetto gwe muganda gundi country wide okitegeera ekintu kyeya president nga kyali kinene aye yabeeranga nnyo ne ghetto president ndowooza n'ategeera n'alowooza nti biki oli mulala oli ghetto president mulala okitegeera it is wide ye yali asobola aziduumira yonna weeri olaba ebyokulonda wano eno mu kalulu oza DR forms baani abazikwasaganya ziba structures zikwasaganya DR forms ezo si bana ate abalala bagenda eri wabeerawo kyobalaba nti wabeerawo ba vice president mu bitundu ebyaki ebyenjawulo nti manyi nti no vice president central no vice president western okitegedde vice president eastern okitegera like that those are all structures kati NRM eno ndowooza yeetaaga okusoma ng'ogigendamu olina okukuba nnyo ttooki n'omanya neweepimamu n'omanya n'omanya nti bwe ŋŋenda nina kweteekateeka bwenti na bwenti mu kkubo lino waliwo aliwo mukambwe ennyo takkiriza dde kataayi kusalawo niwaba budizi nti okirowoozako okuyitawo ajja nakubuza obadde ayitawo abadde nabanga ayagala oyitawo asooka najja nakubuuza mpulira ndabanga gwe ayagala oyitawo ndabanga ayagala oyitawo nti nedda taata bema yayitawo togigeza ggwe nti kale ssebo
So muganda flashback bambi chimugamba omanyi, let me tell you, remember those times mu covid mu covid remember embeera yonna nzibu ku buli muntu okitegedde. Do you know why? We were not working. Mwate mukola. That's why we even like we had complaints. We complained kutoimu. Embeera yali etegeerekeka. Bintu ebimu bisano ino omulimu. Bisano ino omulimu. Izo sente za oba bw'ogamba abakozeko ku project. Omanyi nti no projects ezimu bagana okugamba nti use your money. Yeah. We shall give you after manyi balina refund. Manyi financial year over the next financial year. Birimu ebyo. Birimu process. Use your money. Use your money. Oba get money from somewhere or from anywhere. Tegedde. Project etambule kuba kirinako time frame. Yeah. Okitegedde. Weebiri naye kati kyo kyengamye nti nga toyina mulimu kitegeeza ojja kuba olinda kufuna muli. Naawe ojja kukaaba kuba n'ez'okulya ojja kuba tozirina. Kyabulabe. N'ez'okulya tozirina. Olinze project. Projects ezimu zifeyiringa. Ate ebintu bibeera ku paper. Otaddeyo olupapula n'aluteeka ebbali. Ng'olina kumala kumunoonya pozi walina olwapa nti obaani alijja wane nabako fayiro emyezi emirala negikola ki negigenda. Kati bw'obanga mwobalidde okufuna ku ssente ez'omulimu ogwo oba ogenda kukaaba nnyo. Olina okubeera n'omulimu ng'onaagenda mu bintu ebyo. Ng'onaagenda mu bintu ebyo waakiri kukuyambako naawe okuba nti kukufacilitatinga mpolampola ku bimu okutambula kudda wano. Abantu batambula ku projects ezo ne transport n'ababula. Olw'okuba talina wajja. Omanyi kali akantu ke waŋŋamba kansigala mu bigi. Tewaŋŋamba nti abasajja bagamba simbula ne bakuteerako. Weebale nnyo. Netuuka mu lubeera. Ojjukira nnyo Faruku. Abantu bazze bagamba ebintu ebyo. Bakugamba simbula ngenda kuteerawo kati. Simbula. N'ekifaananyi ne bakuwanikayo. Laga ojja ba tonatuuka Nateete. Nga tutaddewo kangezo dda Masaka. Otuuke Nateete bayiwako mmeka? Bagamba awotuukira ekyengera. Kweziri. Tujja kuba zizo oba tugenda kati tuli. Otuuka ekyengera ng'oziraba. Nga tekuli ssente. Nga tekuli ssente. Kati bw'oba azira n'amafuta nga togalina nago gakutwala oyinza okukoma ekyengera. Otandika okuyayaanira. Ate nga wayingidde dda ekintu. Wayingidde dda system agwana. So olina okuba omugezi nti muganda wange bimu byakulinda bimu omanyi kankubulire people don't know that politics is a game. Ekigambo kyebakiraba like bakiyisaako amaaso. Politics is a game. Big ebintu obirabira ddala mu ange eri ddala emalayo. It is a game. You need to know how to play the game also. Otherwise they are going to play you a game. Bagenda kuzannya omuzannyo. So okaabe. Make sure nti tofuuka game. Exactly. You be the game. It is a what? It's a game. It is a game. Some people forget. Bakusubiza n'empewo n'otagala. Tagaze. Omuveeko kasitazze atalina kyabagamba eri. Takyalina kyabagamba. Ate nga tolina kyobagamba olwedde okoze eki? Osaze. Oze. Owanze. Tebera kyemuŋŋamba. Nobanda muganda wagenda okukeberayo nowaya message nga tekadnajja bannaye badde bangaye bagenda kukolako nga waapi naye ngeno omaze obamalawo eri bagamba ekyo kiwedde tugende kukiddako. What? Kati yamutwala abayinamu ku nsonyi bagamba wayi bwe bafiira mu kimugunyu bangi bafiira mu mimugunyu ebago wange n'abayo nabaga nti n'embeera kyekiri steady naye nga tewali mbeera amaziga gali mabegaawo. So it is the game. Kuba nze yaŋŋambye nti n'ekifaananyi okumanya nga speed yali y'amaanyi n'ekifaananyi kyali kisozi kyalina kya ssimu n'akiwanikayo n'alokoka naye nze ndokose kijja kijje. Ate abantu baagala ebifaananyi bannaye lwaki bakibaganya ebifaananyi. Kankubuulire nno nze ndalina like mu NRM mikwano gyange on a personal level wadde ng'oggyeko bino nti ndiwe NRM on a personal level abantu ab'amaanyi otegedde
Abamaanyi bwewawo nti bino byatu distancing nga netukola ki ne tubeesonyiwa. N'ogamba nti nino nga baali mikwano gyange on a personal what Level. On a personal level nga sibya nga ne betwogerako si nti oba twogerako kibiina ky'NRM biki. But business dealing n'okukwagala ng'omuntu okitegeera kati nze nsobola okukubuulira I used to be there genocide nankubirako naye nga nebyaŋŋamba si bya nti oba politics okitegedde nankubirako naŋŋamba come I want to see you. Endongobote we yali ngenda nembeera awo olunaku lulamba nga tenda njona byagenda kuŋŋamba okitegedde namaliza okulaba abantu be namala okubalaba nambuuzako ogamba otya ng'ondudde okundaba oli otya netuteekubisa na kifaananyi oluusi nakiŋŋamba nengamba obanga beekubanga nsaagala kifaananyi bifaananya mu biina emitawaana bifaananya mu biina emitawaana ng'ate akitegeera. Yes, because ngamba openda ebifaanyi kyo kirina omutawaana ekyokya bw'onookinkuba wano bajja kugamba kiyinza olaga omuntu omukufu nti ompadde ensawo ndeka kiyinza olaga omuntu akuse n'abamanja bajja kujja bifaananyi byo sigira mu bifaananyi okitegeera nga you can even joke and what okitegeera naye mbeera ga why okitegedde so buli kintu kijjako n'ebintu olina okuba nga ojja oli muki mugumu. Abantu baagala ebifaananyi bannange kugambye abantu baagala ebifaananyi okitegedde nze n'emikwano gyange gye nali kati nze sobola okukugamba nti for example Hamisi Kigundu okitegedde people have been with him abasenga bali mu bifaananyi naye omanyi nti sinayo kifaananyi naye ate nga twali tutera okukisinkana naye sinayo kifaananyi na Hamisi Kigundu bajja lowooza kati awo manye abantu bapima bagamba ekitono ennyo awo avuddeyo ne miliyoni nga 3 oba 4 ku nsajja sente zaalinayo naba naye mu kifaananyi bwe kiri naye ng'oluusi omuntu ogenzeeyo n'omulaba ng'ebintu by'ogenze omubuliramu tebyetaagamu na ssente nga tebirimu na ssente kitegedde to some people like us kuwanga n'amagezi omugambe njagala okwayakalaga kati kiri kikya kigamba nakikola ntya kuba amakango teri mugagga musiru Farouk osinkanyeko abantu ab'enjawulo teri mugagga musiru teyalina ssente musiru ohostinzeko abantu ab'enjawulo ndowooza bwe mumala okuba hostinga wano nga muze era mubaakubye mwogera behind the what the scenes teri muntu yafuna ssente musiru era bw'omuwa obudde osobola obbaako amagezi g'omukola ki g'omutoolako g'omuggyako ate naawe ne gakuyamba okitegeera so kati nze eri omu ku bantu abategeera ekintu ekyo nti omuntu akoze ekintu n'abaako wakiggusa mba nina amagezi ge mwetaagako era nsobola okukunoonya olw'ekyo nze so era nze omumanyi Farouk nze omuntu abeera awo nekkubira nga sida byakukola interview nga byaffe okimanyi blood mirundi mingi nekkubira nga sida bya interview netusekamu okitegeera naye ng'omanyi kaakati eriyo nze kyemmanya bakukubira nti why nakinjagala okuyisaawo nabo gye bali okitegedde nga buli lwakkubira abalina byayisaawo alina byagala nti why tuludde okukola mutukole tutya okategedde nawe onkubirako nga just ebigi kiri kitya otegedde so ekifaananyi kino nakyo kyamuleetera obuzibu ebifaananyi nga tannafuna kasente ke buli business kyemukola erina kuba ya bifaananyi kuba kati awo yali alina osooka n'avuba ssente ze waaba yali asazeewo okgenda exactly ate n'agenda nga kkuse kambabuliko n'akantu akalala awali ssente nnyingi tewabeera mbeekuulo tewabeera kuleekaana obadde okimanyi gwe mu banka osangayo ebireekaana music wa banka leo musanzeeko ng'aleekaana osaaga era kaba kali naye owebbaala mwekibeera mu bbaala naye mu banka ssente gye ziviira zimutwala mu bbaala obeerawo ka music katono kitegeeza olaba omuntu akuba kerere nze temumbuulira biki nabawona mwannumya obwavu aba talina ssente abeera ku bisuubizo tewali
kati Kerera aba akuba yaki kuba omusajja yayogera ebintu awo simaye biki abanupu temena kyemuŋŋamba biki ono bwe babikuteekamu gwabyeteekamu bannange abantu abamu bakyamuka kankule teri abatuma some people bakyamuka really uli na getting excited bano baye bagamba kuba muganda wange kuba bwe mbadde mmanyi abantu abamu beetuuma olw'okuba ayagala lage nti akola nnyo banne mulekera okwagala okulaga nti mukola nnyo byokoze biyinza okulaga omulimu gw'okoze nga toleekaanye naye kwagala nti okulaga nti okola nnyo ate kankubulira omuntu aleekaana aba talina byakola talina byakola olw'ensonga aba alaba nga alina okukireekaanira okutegeera mbu alina kyakola ki kyakola which is wrong sikulimba blood omuntu aleekaana aba talina kyakola mulekerawo okuleekaana banne mulekerawo okuleekaanira eggwanga mpeekayiri kola emirimu gyo you do things in silence mpola okwata olupapula oluwandiike kali kankula effe tulina ebintu byetulwanyeeko wano byetulwanyeeko munda nga tosobola kumanya nti mbadde nkiri behind okitegeera nti tukoze kino kiri nga ffe what we are looking at it is only the success of it not who has done it goba success okitegeera obadde ffe otuwulidde ebbanga nga tulwanagana ne copyright era nga okujoogerako mala kujja ku platform ng'eno nombuuza nenkuddamu in a responsible way nesikubala mu kamera kuleekaana akati mwe waliwo ebintu nga ne booleekaana tere kijja kukyuka olw'ensonga biina process nga biina kuba ku paperwork okitegedde tolwananga lutalo nga tomanyi ogenda kuluggusa otya oba olina okumanya endingiriza awo tweri etya leekaana wano naye ngaolina olupapula lw'owandiise nga ekirina okuleeta okuleekaana nti baganya olulaba oba onfunye Faruku nkufuna owandiikidde nti mpandiikidde parliament ku nsonga ya copyright giving an example naye eganya okulaba olupapula why nga n'oli ajja kubulwa engeri gyakwataakingamu kuba ekintu okitadde ku pepa ali asayininga nti yalufuna kyekintwala kuno omusajja engini akaweesi tujja mutuukako oyo naye lwaki ebiseera ebisinga abantu bakaaba nga bayingiddeyo eri mu yero what is the problem like tebafuna sente tebategeera kintu kye bagenzeemu what is the problem because si Archibald si yasoose biba tebiri nga ye baabibala baba babala ki anti baba babibala bulala ate ne bibeera bulala waba yagenda yalowooza ti ngenzeeyo mu mwezi gumu ebiri ngenda kuba ndi wathe akawumbi mu myezi ebiri for example ndi wathe akawumbi agenda okulaba yeekubakuba mu nsawo waali n'akaabiri amala kwewunzika ayokulaba yeekuba kalimanye omuntu eyabala akawumbi neyeekubakuba mu nsawo bwoti nga n'okugjayo akaabiri osasule boda obwokabazi nnyo webale kukyogera high expectations nze kankubuulire Faruku ekinyambye ebintu byonna nga big eye buli wengenda awantu sisuubira nnyo bingi siba nnyo na high expectations wadde enkola okufunamu kyenjagala okufuna naye mba mmanyi ntunula side meka nti mba mmanyi nti singa bigaana ekyo olina okuba nakyo mu birowoozo singa bikola ki singa bigaana kyekiddako era ngenda kubeerawo ntya olugendo ng'olubala tolubala wano lubale empaka eri tolubalira wano wokka lubale empaka n'eri oba bano be babasuubiza ebinene bakusuubiza yes olina okuba kyenagambye nti it is a game basuubiza n'empewo ekyo gyekiri bakusuubiza empewo yes agamba 6 abantu balina sigino naye ng'ategeeza 2
nti bwe nagamba nti muwe nekiddamu emirundi ebiri tomuwa suko kaddemu ako bwe nagamba nti muwe neŋŋamba nti muwe ngeyo kodi mbanga tomuwa bwe ngamba nti muwe aba akitegeeza nti muwe naye bwe nagamba nti muwe tomuwa bigaye system ozimanyi kati okategedde omusajja kati gogaba naye omusajja agamba bampe banange yabyogerera na ku kamera banaye bampe yagamba bampe naye nga muwe kitegeeza tomuwa muwe tomuwa naye muwe nga kyekitegeeza so biri mu code nugget ino game chess board kati olina okumanya era nzi ebintu ebimu ebimu kubangamba bampangudde wano bansinziza amagezi pesa baliridde webali nsudde byebyo byowulira twagenda mu State House Museveni n'agamba bampe abasajja oba ne bakibya ekikono n'obukaba ekikono naye totegedde kodi ze boogereramu tujja bakuba kodi muwe ategeeza n'otawanya abantu bakubira amasimu n'obavumaavuma muwe ngambye muwe ng'ategeeza half muweko half tomuwa zonna kati awo musampulinge musoko musampulinge naye webanga nti muwe full amount aba ali ku full amount muwe tewali sente tatutawanya oyo muwe ate ono genda ewagundi akuwe oyo aba ali ku kodi kyolo falukuvaako tubambe balina otegeera ekintu expectations ezikuba expectations olina okumanya nti linnya y'ekigere oti naye tovuma gyova manya oli mu chess game which is bakyogera bulungi tebakikuweeka politics is a what it's a data game in fact bayogerako n'akadate kitegeeza ono yali agenze mu bya politics it's a data game Ashbag ali mu bya politics abasajja ne bagamba n'okugamba mbu there's no permanent enemy in politics obugambo babuteekayo kyova olaba ne mupiira eguggwa abantu bakyusa amasaati ne bagutandika mumala kwebuuzako ku layini wano kati bagamba nti ekintu kyonna kibayita game manya pesa bagenda kulirya essaawa yonna ebalirya kalina we yiiya ku mawumu party 2 abasajja bagamba politics is a what that a game there is no permanent enemy in politics olowooza basaaga babyogebya ebigala twabisangawo ebiri omanyize bwe neesimbaawo enasana naye ga ebintu bingi kuba neyongera okukuba toki mu politics era ze nkubuulira big eye ono si yooli ono kati mulalamu Bobi Wine alina naye kyeyayimba mu luyimba lwe simanyi there is more enemy simanyi the music there's more politics in the music industry than in the parliament kati omuntu wagamba there's more politics in the music industry than in the parliament so that obadde olowooza nti parliament yesinga mu politics itako mu music nga kitegeeza nti nga tonnamanya kino ye abadde atendereza kiri kyekibaddewo nga kyemutendereza kiri nti mwe mutendereza kiri kitegeeza naye eri waliyo mungi omuntu ajja nagamba nti mubadde mutende oyo okukuba ebikonde ate waliwo ono kitegeeza n'oli akuba nnyo tomwerabiranga tayindi naye mukubi wano ayisaamu mukka because yasooka mu politics owomu music ayokya exactly okategedde abantu babifulumya ng'ebisaaga ayogera ne ku oli owa parliament ba parliament yetegerera eggwanga nti there is more politics in the music industry than in the parliament. It doesn't mean there is no politics in the parliament. There is politics. There is at a high level. Bamuje mutenda. Owamu parliament nakusanga nagamba politics is a data game. Eredi mu parliament yagamba nti era so de kugamba awasono bawo nenkayana nti
tasinga music industry asingira mu parliament because it is that kitegeeza yonna gyali kitegeeza abavubuka balina okwetegereza when you are dealing with a politician olina okwetegereza ennyo obupeesa bwo bwonna basobola obbulya babulya muganda wange chess amapeesa boodi nesigala nga nkalu kati sawa zino boodi ya shibaga apeesa bagalya gonna nkalu kuba yagambye ne numbers takyazirina omanyi kyali omuntu okuva e Kampala n'odda e Masaka Senyange okimanyi gwe Kampala nga taviikamu bro naye gwe kennyini n'oyambala n'onaaba n'ogirinnya ti bannange ensonzi omanya ndi kati amapeesa bagalidde ate okimanyi bagalya n'olabikira mu kamera n'obanga gwe mulalu nga byoyogera biringa ebyabalalu anti oba wawunga bagala n'otawunga bagamba oyo yavaako bulungi nnyo oba wawungamu ssebo osobola okugugumuka ekiro nga bannange gwe mapeesa bagamalawo yali alina kukola ki wakati gwe ekintu Ashibaga and he had a bright future by the way bw'otunulira Ashibaga yali yetegese bulungi ng'omuvubuka oli yaŋŋambye mbu yali asobola n'ofuuka MOP yes he could and he was clever yali musajja mugezi ng'olaba okitegeera amasannyalaze yali ataapinga ku kiira I think he never used his chance well. Never used but his life chances is well, life but bwetyo anyway that's life that's life but mugambye afunemu kati alina kola ati addeyo wabbalamu asobola okuddayo asooka omanyi azimbe eyo mu NRM waliyo abantu abaliyo okitegedde nze nkubira ku kyemmanyi abaliyo nga bali bati like nkubira ku kyemmanyi nti nga bayinamu kale nti ku bantu bannaabwe abali mu kibiina nga bayinamu kale okulumirwa mu ngeri emu oba endala nga basobola okubaggusa ku bannaabwe abali mu system kitegeera era nabo bawulira kati nga minisita Balamu oyo okitegedde bw'aba akutegedde asobola okukuggusiza aba akutegedde nze oba yamuzaala wasimanyi bw'aba akutegedde asobola okukola ki n'omulala ne bebe oyo bebe asobola nayo muyamba omanyi eriyo abantu abagenda okwogera ensonga nga tasobola kwogera ku nsonga ya munne nabo endabyeko I'm telling you from the experience nga teboogera ku nsonga z'abannaabwe nabo gye bali beeti weya beeti muki nga ayisawo bibye so bebe oyo naye waba akutegedde asoomuyamba asobola bebe asobola kuba era omulaba nti apresentinze nnyo ebintu nga birimu n'abantu abalala bw'oba omugoberera kitegedde pozi ne full figure naye asobola kuba nze naliko ne full figure someday somewhere ne mulaba nga ayogera ebintu nga si bibye nga byabalala ng'ayisawo n'ebyabalala nga n'ebyetabyogedde ekyo kyo nkyogerako because nkikola ki nkimanyi ate nze saanya okusigazayo mazima ku muntu ng'alina kyeyali akoze kinali ndabye nti akikola okitegedde nga kyabu nti namulabako oba baali bakyala beekatwe sebo nga byayogera byokka nga tayisawo bibi abalabe bali mu byabwe kino that's good n'agamba era namukwetinga for that nganze omuntu nga abakyala wakakati abakyala omuntu obutiriti nibakola bati nga so akwatagane n'abantu ngaabo anti kati akyalina enkolagana nabo awo simanyi oba alina enkolagana nabo wewali obuzibu kuba nda ataboogerako ate nga bye bamukola ki luli Balamu si yamutwala Balamu ye yamutwala kuba alina be yamutwala nabo simanyi nga beebisse engoye kuba nze nabirabanga abantu abemanyi abakoledde ku bantu nti babatwala ye Balamu bebe ne full figure ne bebe ku lusebo oyo twabeeranga eyo mba muli awo n'akolawo akatiisa n'aleetayo nti otegedde agamba nti kakati waliwo kano tugenda kukola tuti ne tugende tukole gundi kuno omulimu nti so gye bali naye ate mulimu ate abasinga obungi bano yaali ku bibi byokka anti waliwo n'abagenda bakola bwe bati
n'ategula akasente ekibulooka n'agaana okikola ki n'agaana otematema n'adduka n'ayitamu ng'alowooza amaze kati oli n'agamba kankulinde ku switchboard kakati kati n'olutandika okukuba n'ekyo nkyogerako bwe nti Farouk, let's say gwe olina gy'ogenze totudde wano n'odeetera project nti big guy era kyendowoozezza bwekiti era njagala nkivuge bwe nti ne bwe nti okitegedde n'ojja wano ewange n'okinsomeramu nengamba akikola nsobola okukikola osobola okukikola tusobola okukikola ki okigusa n'olaga ne gy'ogenda okukigusiza n'ogenda Farouk nzondese waka n'ogenda n'okigusa. Do you take the same share? Do you take the same share? Nedda. Tekisoboka. Abantu balina discipline eyo emanya nti ono avuze ekintu ataddemu nnyo nti avuga n'amafuta n'ajja ewuwo n'addayo n'agenda n'ayiya n'apanga n'amagezi obugezi. Omanya abantu bamu tebakkiriza ate era nti omuntu asobola n'okulya ku magezi obugezi. Otegedde alina okusasulwa ku lw'amagezi. Abantu bamanyi nti omuntu alina okusasulwa y'ono atobye ennyo. Okitegeera n'alwanyisa kino n'ansa kiri n'amagezi g'omuntu g'ataddewo mu kintu. Okitegeera. So abantu badduka. So abantu balowooza nnyo nti omuntu avuze ekintu n'akita ku mmeeza mulina kufuna share y'emu. Gwe naye funa ngeri gy'omuggyako kyaleese. Funa ngeri gy'okola ki gy'omuggyako naye omulekere ebibye yamanyi gye yabirowooza gy'abisa yamanyi abantu bagenda eyo ne bagwa ne relationship zebatandiguddemu nakyagala ogisaawo bwe kiri n'agwa mu relationship gy'atandiguddemu nga tagyagala naye naga ku lwakino kankikole oba ku lwakino kankole ki okitegeera kankiiseewo na sacrificing as people sacrifice a lot ne bwe batomanyi ngo otegedde tewakaba kati gwe owulira otya kuba kati gwe nze natereera sirina pressure bro sirina nze nava bintu bya pressure. I don't have any pressure for anything. Wabivaamu omutima gwange gwakkakkana kuba namanya system nagimanya nemanya n'ekyokukola nenkola ki n'otawakala nengusala wafuna emirembe. Nafuna emirembe Farouk nze tondaba era kinyiga nga nze nemmanya wenkihandolinga otegedde nomanya ate ngeri olaba era n'ebinyiga si bingi bya bulijjo. Of course tosobola kubeerawo nti 10 ku 10 buli kimu bwe kitereba naye era mulimu kyaloga annange maybe just budde naye nja kisootinga kansoke malize kino nja kujja kisootinge. I'm okay. So oli okay? Very okay. Tewejjusa Farouk. Sejjusa nze ndi okay. Tewejjusa? Nga nejjusa ki? Gwe ngamba nejjusa ki? Sate abasajja bayoddeka sente mu campaign muganda wange ne bw'oyoola mmeka era ekitawanya abantu kwessa ku pressure eyo nti oli ayodde bannango bakatinze oli ayodde bannango bakatinze oli ayo bandese nga bagenda muganda wange buli omu mu capacity ye mwolina okuba kyendagala kiri ekya capacity beera mu capacity bwe kyolina essaawa eyo that is it vugira mu ekyo okategedde akantu ako vugira mu ki kankubulire ensi z'ebweru kankuleko let me tell you people kati ffe nga batambulako omanyi nti ebweru omuntu teetaga abeera mugagga nnyo okusurvivinga kituufu bayirawo abasajja babutwala ez'obulamu ize asobola okwefunira ekyokulya ayina waabeera what do you want tewali omuntu abeera n'ebweru awo naye nga talina mmotoka naye nga obulamu buli okay ye bungereza ali atambula ffe tuzimba wano n'amayumba amanene ffe tuzimba wano amayumba amanene oli nakola ki abeera omuntu abeera kasitaba nti mmotoka yange epaakinga wano mundeebere wano ninge wano azilonga asobola osootinga biruzi ze webale nnyo kali kagadeni nsobola okukiringawo basi that is it naye wano osanga omuntu nga ayagala abeera oba
atya buli buwumbi bwebawulira ayagala abutapinga, buli obufuluma ayagala abulye. Make life easy. Omuntu n'akola n'ebintu. Make life easy. Weyongera mitawaana. Tumanyi tuno bagamba nti more money, more problems. More money, more problems? Exactly. More money, more problems. Obugambo obuna people don't get those words. Ntwale bikulu. Ekigambo kyewasangawo nga weekiri mu nsi kitwale nga kikulu. More money, more problems. As much as you need more money, yes, we all need more money. Expect more problems. So will you handle the problems? Ataka problems okimanyi abantu bakatunuulira. Batunuulira more money. More money. More problems. Are you able to handle the problems? Kuba bisobola okujja ne birya ssente zonna ate. More money, more problems. More money, more problems. Tuli wano Faruku. Nali ntambuddeko nze ne ssente nnyingi. Nenema n'okusula ewaka. Nenema n'okusula ewaka. Nali ntambuddeko ne ssente nenema okusula ewaka. Nga ndaba bamanyi waka gye mbeera. Simanyi. Ate mmanyi naye nga ndaba waliwo amanyi waka gye mbeera. Bajja kujjayo ekiro. Zezo sente? Nali ntambuddeko ne ssente. Nakyo nali kimu kyange nga nkitunze. Okitegedde? Nga ssente zo? Nga zange terina sina gye nzibbye, nali na kintu kyange kintunze n'ofuna akasenteko okukola. Okitegedde? Nga njaga otegedde kuba nakiinvestingamu nga njaga Faruku. Nabanga agenda ewaka nti nengikyusa. Nengikyusa. Yali agenda weeno. Nengenda nengwa ku kafuuba ka in fact kali kaloogi buno n'owalayisaagenda muziri. Tiwasula? Mwe nasula. Ate nga ne nasuza era sente saasulawo nazo. Wenyini munda mu room saasulamu naki? Na sente. Nazo. Otegedde? Namusaayi nga nazo nazireka mu mmotoka. Angamba abajja gamba nziyingize ne ensawo yazo yo nenjiyingiza muki? Mukasawo mga nga nyingira nayo. Nga tewali angoba negoba nzekka. Tewali angoba saasula mu bank because bazimpa past time of banking. Nezimalako emirembe. Kibayita more money, more problems? More money, more problems. Naye nga in that will you abantu handle? Simanyi wano butufu sala pressure. Nofuna ako kosobodde ofuna. Kyekyo. Naye owulira omuntu yawulidde obulumbi omukago obujja n'abutapingamu. N'awulira eno. N'avuma buli muntu. N'agira eno. N'asobola okwandolinga programs za problems ezo. So kati gwe wasala? Nze nasala bro. Ne King Michael teyali obaza campaign? Tabaddeko mu campaign? Atabaddeyo King Michael. Kiki? Of course nabika asala. Ng'omuntu. King yalaga naye yasala omuliro. Ati kyekyo kyolaba nti naga why? Okitegeera? Kanzi kakane. Yategeera nti it's a game. It's a game. Nasooka adda ku bench. Politics kiriza wabaawo gwe bakozesa n'akozesa. Era ebakukozesa gwe tonyiiga. Gamba bugambe gonsunye. Bansinze. Onoonye plan B. Weebale nnyo. Onoonye gw'okozesa naawe. Ojja kumalako n'ensi eno. Ne odda mu complain. N'odda ate mu kusikangana n'abantu n'okola ki. Gambe ekigezi kinsinzizza. So kati oba ababaka ki abavubuka? Okakana kugusala. Gwe gusale. Sala omuliro. Otandika okuba nga buli kyokola taking confidence steps. Tomupapa mugwirana biki. Temugwirana. Take confidence steps. Manya nti njagala kino mu bulamu. Na kino mu bulamu. Okitegedde? Nja kifuna bwenti ne bwenti. Mu bbanga bweriti. Bwe kiri. Okitegedde? Totula kintu kyolaba nti mazima kyalongo time oyagala okifune mu nnaku 3. Abantu baagala yingire naalemu agagawale mu wiiki emu. Faaki. Olwo b'osanzeeyo. Exactly. Mulimu abantu babadde eyo nga gwe. Inginiya naye teyafuna kaadi. Ye n'ajja ki? Indi. Kuba kaadi baya muntu omu. Ekyo wakikkiriza. Temusobola gifuna mwenna. Wamuwuliddeko? Oba nkuwe ku saawundi ogiwulire. Sooka onteeke ku inginiya onyongere omuwulire ampulire. Inginiya
omanyi inginiya kati goba wetaaga okuwuliriza inginiya ono oyinza okutegeera biki byayogerako inginiya kubanga inginiya wetaaga okukakkanisa pointi yo kuba oyandeke bwate bwakaaba fala okusokozeemu gundi eyo abadde akaabaawo bigi sokozeemu katonya akada otuulire pointi yo kuba oyandeke mulyaga asiisiitira inginiya wetaaga okukakkanisa pointi yo kuba happy wange sokoddeko ekyo bayita baloti alogo bigi ogo bayita politics gwe nakugambye abantu akapande bakasoma bubi gwe akapande abantu bakasoma bubi politics bagita baloti gwe abantu akapande bakasoma bubi oyo wenansana wennyini wewali mumanyi twali mu lwokaano naye omumanyi mumanyi bulungi inginiya Kawesi twali mu lwokaano naye gwe wuyo akaaba sisa oli mutiitizi nnyo omusajja mutiitizi nnyo oyo gwe asiisiitidde nga bannaage bwe bitu bye babitwala bwe nawulidde naye let me tell you nkuzaayo wali bajja mu kintu kyatamaze kwetegereza nti muzannyo bado bakaweesa bano Kawesi yajja mu kintu kyatamala kwetegereza nti kikyenyingiramu bakidefininga batya okategedde nkategedde politics bakidefininga batya tebasoma bitabo tebetegereza they don't read otegedde they read oba they don't understand byonna kyekimu because you have to read and understand ku bibiri alina kyatakola tabikola byonna byonna teyabikola parliamentary material nga bwe yali azze yeeyise how could you react like that after failure yoyo abannansana baasubwa yoyo gwe baali baleese naye bandimuwadde teyandisobodde I'm sorry to say si mugumu you can't just politics on the national television and leader takaaba balida tebakaaba ndowooza nti nno ku parliamentary level owoze kumutendera yagambye ye eki yali ayagala kuyingira parliament naye batandimuwadde musaala ekigendererwa kye kyali kyakuyingira mulimu nno okukaaba omusajja niwoba okaaba mulimu okujja ezziga it is normal obulumi osobola okujja ezziga nerikola ki era nga ebagamba nti ezziga ly'omusajja liva wala naye gano gavudde wala gano ate ezziga ly'omusajja era libeera silent sebisinga omusajja bw'akaaba ojegeza abasajja banoona abakaabye bw'akaaba atera n'okulekerawo okwogera bakaabira ku mitima eddoboozi alisala ezziga ne bwerijja lifumba fumiliti okitegeera takuba bigere quite normal tasisiitira Kawesi yakuswaziza and by the way nze mu lwokaano nalowooza nti musajja mugumu ng'ayogera ebigambo nange bulijjo mayinga omusajja omugumu engero gyayogera twagala nasana ze commander 00 aye commander is that commander bwati bwakola you calling yourself a commander and you cry like that and the national television after failing to secure the card ono si commander he's not a commander ono mulala he's not a commander that's not how commanders react to something nga kiganyi okitegeera mati mwe temumanyi bulumi bwali yakuba ebipande nupu yagiwa sima milioni 6 kaadi ebintu byonna ebimukabya bingi politics is a mafia business you must know that mafia bakaba
obadde ki amaffe tebakaaba atandise kati kwogera bitakwata kati tosobola nakumanda kukkiriza ebintu byayogera tosobola bikkiriza tosobola bikkiriza byayogera bwate ate yeyeyeye kaweesa alimu comedian oba what comedian oba nabye mu comment somewhere na comment gye nalabye ngeyita serious abategesi ba comedy ngeyita Alex Muhangi amutegeke kankubulire ekyo ekintu kati kiswaza kitta ne politics waffe okitegedde ow'eggwanga tikati mutandise okumutwala ntali serious okitegedde kati omuntu oli akulaba abadde akwegomba nga atuuse ku kisali okwesimbawo ng'omubaka wa parliament akulaba atya ng'oli ku TV oli bwotyo tulamu omwana ali eri agala okuba memba wa parliament abamugamba nonno oyo gw'olaba abadde akuba memba wa parliament w'e Nansana yoyo amaziga g'olaba oba omuwadde kifaananyi ki okitegedde politics w'eggwanga temumutta temukifuula mbu kyakuzannya buzannyi just like that okitegeera mumuneewuza miliyoni 600 simanyi ewola mmeka oba 7 oba 600 oba ayagala kati simanyi bw'oluuzinga ate kati ani opponent we yalina ozikuddiza kankubulire ffenna abaaluuzinga twakosebwamu twafiirwa okitegedde naye twamanya nti nno gye tugenze mulimu okufiirwa n'okukola ki n'okufuna okitegedde bw'oyitawo okuweereza abantu of course there is salary okitegedde it can cover at least the expense gy'okoze eki okitegedde ffenna naye okukaaba kuwono okulaga birala exactly of course tugaswa gamuze kwabasuubuzi nateekamu nnaate nnyo omanyi bwe nateekamu nnyoze olw'ensonga nti nze ndi public figure nti abo abantu abo nga si public figure ayina ne waasobola okugenda n'okubayitako n'abayitako buyisi nga tebanategeera nti yoyo naye gwe toyinza yitawo kuba nze nenalangirira nti neesimbyeyo nti nzize okwesimbawo ku bubaka wa parliament w'e Nansana nali nga yeesimbyewo mu ggwanga lyonna kuba lyonna eggwanga lyategeera era nga buli wengenda niwe waba si mu Nansana municipality bampita omubaka naye ono okitegeera nejjinja balaka tebamanyi okategedde mulimu people who don't know nti yali yeesimbye nawo kati atagamba yateekamu okitegeera ne bwaba yateekamu alabika sente ziyateekamu era waziteekamu kyembuuza olina kyoyagala bwana Bigai bwe mba nga nateekamu sente miliyoni 7 nina zisaba ate oli gwe nali nvuganya gwe nali nwanisa kuba yagikuba agizaawa abanja bali agizamu enaalemu ate ekyo kintu sikitegeera olina kubanja ate gwobadde ovuganya nti mwami Museveni nyamba nzije nkuwa ebyama byebimu kubiswaza what is that byebimu kubiswaza nti okitegeera byebimu kubiswaza ddala obadde omuvuganya okitegedde wayogeza amaanyi mangi wali oyagala kugoga nti twamukoowa okategedde twamukoowa biki the same person you crying for help ate omugamba nyamba you see ye yagamba oziteekemu unless nga obadde omukolera sente ze nezifiira ayinayo bayamba gye bali mwami Museveni ayinayo bayamba bangi bamutwalira ebizibu byabwe otegedde obalabyeko abantu bagenzi batudde naye after biki ebyo buli muntu kale bo bwe bamanyi ebitegedde byabwe naye kirabika kitya mu public kitolekedde public era bagenda kwogerako ng'omuntu atya naye obanja otya opponent waate opponent wo gw'obanja bannaye nze nensi sigitegeera kyate mwami Museveni nyamba ng'ate obadde eno nga sente zifiiridde n'okubira ddala omulanga gano amaziga g'abasuubuzi si gaba service provider ono tabadde taze kutuwa service ate kankubulire asaana n'abakwata nabukwasi omuntu ng'oyo eggwanga lirina omumukwata akwatibwe okitegeera ekintu kyonona kya ggwanga lyonna kati gwe ozze kusaavinga abantu abadde taze kusaavinga bantu kuba omuntu bw'asaavinga bw'oba ozze okusaavinga abantu ng'omaze ova eno mu kuyitawo bakulonze oba tosaavinga bibiina oba osaavinga abantu bonna mu bibiina ebyenjawulo tebakulonda nti oli mubaka w'e Nansana n'abenaremu owa NUP owa UPC owa buli kibiina oba okola ki okitegedde but kati gwe
ono ali mu commercial politics. Okitegeera. Si wa service. Sebo wali ogula ki? Mbu kaadi. Mbu naye kaadi ya black market tebagaba lisiiti. Mbu ebintu bya ddiiru byonna obyegendereza tebibaako lisiiti. Mbu baamuteeka mu ddiiru ne bamukuba ebyo. Bw'aba yasazeewo okuvaayo kukiteeka bwe kibanga nga kyali private nga bw'agamba okitegedde kale ng'asazeewo kati kujja ddiiru yaabwe gireeta public. Owulira ddiiru eyo bwe yali ng'egenda mu maaso like n'okwogera baaleekaana nga buleekaanyi kageze oli ali ku kitebe ekavule n'ogamba owange njagala kugula kaadi kiri kitya otegedde era obaawo at least nti essimu eno mugiraba gye nnakuba ono nga tukola appointment muyinza okuba ebyali mu ddiiru nga bw'ogambye nti nno baddiira tebaba na receipt naye wabeerawo communication. How did you communicate? Ugende essimu ennaku mwezi bwe ziti nakuba okitegeera era nayo n'aziriira mu nnaku ono kati ono yali ajja kunsisinkana kunona ssente ezo. Secondly olaba zino ssente nazi withdrawinga wano nenzitwala bwe nti nnaku z'omwezi bwe ziti tulage owulira banne mulekerawo okubuzaabuza eggwanga okitegedde nate big ebintu bibanga byali bya ddiiru bwe bibanga byali bya undercover lwaki ate bijja eno mugundi anti ye kyeyasazeewo kale yasazeewo tetuganye eryo ddembe lyo osazeewo okwabulira anti kitegeeza bw'oba wagenda mu bya underground kitegeeza naawe wali mu bya kiyaayi oba naffe twagala tutandikira awo ani yali enguzi otegedde ekutegedde n'enguzi embi pate tebikiriza okuba naffe tukiraba kale ffe abali mu pate naffe tujja gamba ekyo kikyamu era naffe tujja kukikonda eminga we shall condemn era tujja kuba emmeeza naffe kale otegedde nti bannange kimpa n'okulaba nti nno kitegeeza n'oli alina okuba nga either asinze ono businzi ssente ne muwooli nga zaaliza auction okitegeera okitegedde maasobola okukola apiiru nange ng'ali mu lwokaano ne ngamba ono olwaleese buno obujulizi I can appeal nawe kikuyamba kinyamba yali mu lwokaano naye talina facts sebo tukusaba tuwe facts sebo kuba nawe kikuyamba bobo zirina nogamba nange banyima kaadi lwaki kitegeeza nti naye talina facts ono bw'aba yaleeta sente ne zikwatibwa kiyinza okuba n'oli alina okuba nga yawaayo either n'asinga oba n'abiidinga okusinga ono byali byakubiidinga kati nze ate aleeta mba nkola apiiro nti nno kaadi yagewa mu bukyamu tosobola bikkiririzaamu ebyo byajja n'akaaba oba yaziisa mu third party ne waba third party tutandikire ku third party yajja tubuulira bossi we nti naziwa Trevor nazitwale wagondi tutandikire ku third party amuleete anti bye byama byagala otwale mu M7 oyo mba kubanga ndi official mu government mba namukutte dda tunoonya bali banguzi kituyambeko mba namukutte dda so basebo ne banyaba batulaba tuli wano ne honorable muganda wange nze mwetira big eye star boss owa big music naye goche kyakuyamba okukkiriza n'owona pressure zino bano banno ze balimu abantu ne bakaba kyenayingiramu nakimanya nakitegeera kyenayingiramu Faruku nti muzannyo oguwangula oba butagukola ki obutaguwangula nze nakitegeera ne mmanya nti nzize okusaba kaali y'ennansana nzize mu lwokaano naye nyinza okugifuna oba butakola ki butagifuna era bwe kyenateekamu nakiteekamu nkiwaddeyo sente nateekamu nzikoze eki ozikiriza nziwaddeyo ku lw'abantu abo benjagala okukiikirira era zagenda tona gw'obanja siyina ze gwe mmanja siyina gwe mmanja okitegeera siyina gwe nkola ki gw'obanja era kyova olaba nze ne balangirira nti ono yafunye kaadi ebyaddako wabiraba nze najjako bujja kooti ya byabufuzi nenteekako kooti yange ya music
not a tune. N'ensiga zaake ya music nenta tune. Era mabega kawo Faruku nga tonzijako interview nga nyambaddewo ntwadde okimanyi. Ngera mbeeramu kali nga sona kwambala damage mpeza nzona gambali nga nazivaako dda. Kati ate olina n'omulimu. Nina omulimu gwange. Ndowooza ekisumbwa n'abantu. Tebalina kye bakola. Abantu bayingira banka najjayo looni najja n'aziteekamu. Talina mulimu. Wakategedde. Ojo nti yalaze kufuna mulimu. Yalaze mulimu. Yalaze kufuna mulimu. Omuntu ali busy saa zino yandibadde ali mu birala. Webale nnyo. Nze sajja kufuna mulimu mu kwesimbawo. Nina omulimu gwange ndi artist. Eggwanga bwe litono we litomera abakulembeze. Okitegeera. Bwebito webiri naye nga so Abigail neyanza nnyo neyanzeege endongo egamba kikati nalabe tune empya yeriko bro nagirabye yeriko kuuma y'amaanyi yo anti Naggayi Faruku nasumbudde kati endongo kulaba nnyo ne Roger manager Roger tukolagana tukolagana mu business ng'emaanyi gano of course why not so tukolagana mu business so tutambuza tune empya njiwulira ojiwulira kuumaako abantu bajagadde olwasi nagikolera video naye abantu bajagadde mweri mu bantu trending nga TikTok wonna everywhere just lwakuba nti abantu bali mu sawumu it is a calm mode naye mweri jeri balance gale okimanyi balance abakatoliki nabo basiiba protestant basiiba siramu basiiba naye nga tune olina Roger tukwasaganya nawulira nti Roger nti ate ABCD wagwana Spice mbono kiki of course batch making a public nga bawudde business bayawula business publicly kuba Spice yawandiika of course buli omu na moving on ku bibye ate gwe bonna bakyalibo bonna ze bantu bange kubanze ebyokuba bakyali bange era byaffe nabo on personal level ne Roger naye tukolagana okitegeera bantu bange kuba serutalo serutalo yesterday I was with Spice. What is Spice? Even the other day I was with her. Kagamba tika Spice. Tekaina tabu bambi kalungi kali lovely katambuza na kendongo yako. Neba ngama nti ate fiki yali wao. Storage. Wa. Simanyi mnayi personal relationship says I don't know. Obyawe. I don't know. We nawulira. Just. Okitege. Naye nga manyi nange byange bya relationship zange. Nawe nakulabye ng'otaddeyo gundi Women's Day. Yabadde Women's Day. Ng'omutaddeyo abantu ne bafa. Nina be nalaba bakuba emimiro. Bakuba emimiro. Tewali kyakola budde babutuuse budde butuuka. Ebintu byonna byekola. Webale nnyo kasokkiza nti waliwo budde obutuuka naye bikugondera. Naye wafuna ekyana. Oliyimba Faruku. Big. Alali. Gwe big tozowabeera tozatambula na gundi abuyita buyiringu. Ani? Suna Ben. Naye Faruku. Ekigambo. Era kati singa sikisiibo wandibadde ng'onyedde kakyayi wane n'akali gundi. Abikola? Akali Spice obulungi. Abikola? Kawulidde. Lwaki nedda? Big oyina ekyana. Kyoga amaanyi. Nnyo. Byebyo munange kati uzanze ngwanidde ki munange era munengwana kuba na byakabi kuba ndi wakabi bro ndi wakabi gwe fa Big eno ito basewo inakuba na bukimu nga kyakabi man Big oyine ekyana mashallah nalabe ng'okitaddeyo ku bimenizidde ne ngamba Big kati esaazi buli gy'abantu era kati babajonkera nga nsirise baga musajja nga bakujjonkedde nenga nze nina Faruku ekyana kyo kibaddewo ne tulina n'omwana you saw that abaddewo wagambe kijje si kijje simala kwetegeka nga netege wakubye emimiro kyade kyanga kikyo ng'obudde bwakyo butuuse bumenizidde olunaku lwero ne ngamba oke n'omuteekayo tuwuzi n'omutumire nga nawulabye nga mubyekola ngakamba tereyo abantu balabe ku mwana waaba nenga nange superstar abantu tebafiire wano abantu bagume baba maanyi embeera mwe tuli weewo Big maanyi butuufu maanyi era Big ayi eyo kirasi yeyo kirasi kikyosuubira class attracts class
omanyi obuntu obwo naawe yes class babugamba abantu babutwala for granted nga butuufu nno buba butuufu kati bigayi bakusange ng'ate okwataganye ne bintu ebitakwatagana kuba nze nkwatagana byonna nze ndi mukwatagana obeera fresh obeera clean obeera n'omugenzi yakyogera ojajaikyuli tomujjukira jajaikyuli yagamba wano omuyimbi abeera fresh and clean ever clean bigayi mashallah kati oyinza kukwatagana n'abantu batakwatagana ekyanakyo ate kati jasa ate abantu balaba bula bifaananyi kati ogenda kutemeza ebisenge bigayi abantu balaba bulabi bifaananyi by the way naye bajje bafune ku chance nga gwe gy'ofunye nze gyenfunye nzikiriza banange chance weri naye simulaga gigabagaba simulaga gigabagaba ekugwira bugwizi chance y'omulabako ekugwira buki talabika talabika so okugifuna munange ate kati oli ku nakyo otambulira ku nakyo nze ndi ku lugino kyovaga eserimba farukonagambi olinga Mickey Wine serimba Mickey Wine nabadde naye wassemakulu nga tugenza okuziika mwana we ali nakyo yangamba nze nakoowa bambi tubakubiriza okubeera ku nakyo nakyo system kati oli mu nakyo system wamutaddeyo ekijja kijje oba kyo baki kama nini kama woti kyekyo bannange kyekyo teri abanja ani amanje kintu kyonna bannange teri abanja mpozi nga simanyi nti olina kyommanja era oba ommanja aki kyesimanyi kwe kumuteekayo ommanja aki terina kyammanja abanja gye abanja anaabanjizaawa ye emiryango nga miggale tekimanga ggulwaggulwa naye baaba wasibyero wasibyero bigi wasibyero nefe kusasibyero wakyo nga nasibyero okusiba lo bwena kyeweraliikirira nogakansibe kasibyangu sasibyero wabeerayo abali olyomi nagaye bugambi nti kyekyo sasibyero n'omuwanika kuba jjukira mbadde naye nabadde talabika nga talabika of course nga ndaba si kyakulwanyisa okumulaga kati time kati kyatuuse nti Women's Day ngamba I need to celebrate this person abaddewo ne mu concert yaffe eri yaliwo celebrating wonna abaddewo ne mu concert yaliyo yaliyo era amatala tegamubamu ate nga atuula mwani ngani kukategedde yaliyo obadde ngojja era nga gyali naye mbadde simulaba definitely nga tomulaba naye nga abadde gyali kati kyekyakubagudde okwoyo okujogajoga kyekyakubagudde olina omuliro gwogiwaayo kyekyakubagudde nogakamutekeyo nagambya abantu like nsaanidde mbalage of course nabo abadde bagambanga nti oba nti omusajja oba ali awo ati nti ali awo yeefumbira biki ali mu hoteri okitegeera anaabira ku biiki kubanze babiŋŋamba nnyo in fact nane benawulira abalowooza nti oba sina gundi responsibility sina responsibility okitegeera no mukyala abadde nabawulira abagamba bali bamanyi ne mukalulwoze oli singo wagenda okuba tyoni banange ndi singo sirina agamba sigo yakakuba ebiseera ebyo nali ndi singo by the way ye wali okaweerezanya olulimba luwezezza emyaka ndowooza nga mukaaga lulimyaka mukaaga kwetaana around there katambula katya ndi singo sirina agamba sirina wundira ewange teri polisi I'm available. Naye nakakasa nti omusajja alabika ki. Wakakuba mulaga nti siriko nkayana.
kiri konkayana basi nagamba kitegeeza ntutte mu tewabaayo afuguma akuna kufuguma ku mwana ono ng'afuguma ki twava eri atatandike bigayo saagala gamba kigambo kyonna sina onkoze otya bigayo gwenjiye sina gwenjiye okozi nga gwe weeyiye siyina bannaye gwenjiye tolina gwoye kuyiye hawu tebiriyo tebiriyo anyway kangende kitegeeza ddaku byonna olyeyo kya bulungi nnyo akaka kaba kati sawa ziriyo mmeka zakyo naye nga akaka kaba kati kaba kanyooka bwe kati bigayi weeyagale ye time ye time bro man bigayi oyise mu bingi tuyise mu bingi weeyagale ne man omanyi nti nze omu ku bantu abayise mu bintu ebingi Faruku mwana nze mbimanyi bise mu bintu bingi kubonaabona kubadde kw'amaanyi kyova bonsanga nsekale mismile bibadde biwoobe maziga na biwoobe kusikangana kungi kino kiri kino kikusika kikuze ino kino bannange kandibaza Katonda nti ngumi byonna mbigumidde wabiwona nanabigumira nensiwa kati era ebyo bitufuula abasajja ab'amaanyi bwe kiri ate wotafuna ku bizibu oli musajja naye kati kino kize ne mwana biga otobye fasod bro asoli nze nnyo Faruku mwana nze otobye naye kati ono ndowooza amaziga gonna agasangudde ate agasangudde busanguzi agasangula dde era yagasangula wekyetaaga manyi kirungi nnyo ng'olina munno gwe ngamba gweyogerako naye kitegedde n'omugamba nti waayo kino ekinyigiriza bwe kiti ne bwe kiti kitege waliwo omuntu oyo eva nti gy'ozungirayo yonna n'okomawo n'omusanga abeerawo kyanjawulo okitegeera bantu abamu tukola n'ebintu olumu kankubulire Faruku omuntu nga tolina muntu gw'ogamba one on one kiruma nga muli babiri mwekka omuntu nga tolina muntu gw'osanga wakale buli lunaku omanyi nti tukola ebintu bingi olwokuba tetulina control controlling nti naye akuwa ekirowoozo ekyokubiri nze n'ebintu bye nakolako Faruku nga nkirowoozamu nengamba naye kino nalinze mwana nga ndaba si yenze nga naye kinowooza imi really nengamba neno gamba anyway that's life kati ndi wano bwenti ndi bwenti nengojiraga neno kitanoga kyabaawo naye kati nomanya naye kati munaye lwenkomayo wakanomba nina ebinkyangalanyizeeyo ebinyizizza abaawo abeerawo omukutegete you share n'omuntu naye naakuwa kyalowooza omukyala wo si wa mataala ekirungi that is true tagaagala ndowooza era singa badde wamataala singa mwamutegeera dda nene nadde muteekayo kumenyezidde samugambe tebamugambe ate bagambye yakutaddeko wano akanyoluga otanteekayo sebo samugambye era amaze kufuna gundi reaction okuva mu bantu abamumanyaga owange we are seeing this kiki nabo nga bakyewuunya namugamba totubuulira bulijjo n'abadde bakimanyi nti alina omwana nga tebamanyi who is the father oyo omukazi kati gwe weetaaga okitegeera ate bamanyi nga ye yeekumidde mu ggaali mpaka nze wemukoze eki taagala mataala we mugjeeyo naye waliwo abantu muganda wange Faruku ng'oli omulabirawo nga wakamusanga n'omanya nti ati nga muliro ayagala nnyo bamulabi tali kunze wakati oyo omukazi kati oyo omukyalawo bigayo omusajja ali bw'ati andibadde yakwekubakubako dda neteekaayo nzeteekaayo biki nkuswaza era nze bwekiŋŋamba nti teekaayo is a turn off for me gwe yamutaddeyo nze namutaddeyo nga naye atudde naawo naye nga tamanyi nti ndimu okukola post n'ogamba kamuteekeyo omwana w'abantu twadde mu sitting room ng'atudde naye nga nze ndi ku gundi segedde nemuteekayo ate nensika nesimugamba nti nkutaddeyo ono si wa social media osobola okuba ne handozizwa ng'omuntu naye for your personal engagements bikiye naye nga wamugjawo ono atayagala bintu ebyo sijja baaje namujja manye naye mulina
Abanyinza otabawulira nti wano naye nga mukola ki mulina naye mukyala wange big wange weeyagala ye time ye time man ye time Farouk bintu nga bikubye bingi Farouk fa ebintu bitukubye nekikutomerero ga kino ngenda kima nejinga buli akakoona kalina kino ngenda kukikwasaganya nti nga kinkubye nnyo omuwabu wakati omukyala wono kuba yakwagadde big obaka ngenda kubumwetwalira sijja bumwera wano omuwere wano baffe ngenda kubumwetwalira kuba gyali wansi ngenda akimanyi kubamba omuwa Farouk balumye Farouk baffe oba bafa baffe asa bafudde mu kisiibo kasitamba waddemu nkyogeddeko mwogeddeko so kati officially big guy tali single big guy tali single yeah ali taken man era toddeyo n'ogamba disappointed biki big guy tewandibadde ggwe nedda no disappointment anywhere era takyatya kati omanyi akako kalya ebbanga lyaggwako ya disappointment lyagwawo yali linga eryoli wa kaadi lyaggwa ebbanga liri expired kati yali alina okugenda mu tribunal ng'akaseera kakyaliwo nti bannange kati oba yakulema okgenda mu kooti essaawa zino yenna aliyo ng'agaa nti ebbanga lyakola ki sirina gwe nkoze bubi